bw'oba obadde okimanyi nti owemula weeyambula n'ebyambyo ne bimukoledde mu music industry mukomye leero eno mugiraba egenda wa president eyasabiddwa Human Rights Commission ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda temugenda kwonoona lulimi Luganda nga tutunudde wano Honorable Anita Among, Speaker of Parliament, Saba Minister Nabbanja, Interreligious Council, Madame Janet kulw'abaana baffe abasoma, Human Rights Commission, zizino tewali kigenda maaso, tewali kigenda kukula, tewali kigenda kunema, nowa papa enda kutuuka, tekijja kusobola. Ndowooza biraba ebintu byaba gravity byo byeyongedde okubanga biranda naye nga byonna bitambula era nga bigenda mu maaso abantu nga bawewerera ba gravity nno nabo nga tebatudde twalabye gravity yakoze akatambi ng'ayanukula Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga natuuka n'okumugamba ati Ssebo w'ekitiibwa yadde nga ovudde n'ogamba nti bazannya nnyimba zange nze zange baagaana dda ozizannya n'amugamba nti ku bizibu ebiruma eggwanga olabye oluyimba lwa ennyimba za gravity zirimu ku ebyo ebizibu akatandika kano byonna by'ofubye okwogera kuno lwakwogera ku Munyongo mu byonna ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga byonna byonoonyeza okwogerako ebigenda mu maaso mu ggwanga gwe n'olaba ng'omunyongo gwa gravity kye kikulu kitegeera gwe n'olabira ddala nga gravity omutujju omunyongo kye kikulu kye yayimbye tegeera nkwagala nnyo ekitiibwa Peter Charles Mayiga naye nze siwemula era nyongero kikutegeeza siwemula just nteka art mu music wange oli waddembe yo okukirowooza nga bw'ayagala okitegeera ate nze music wange simuleetangako ku CBS oba ku BBS ne bwe nayimbiranga music oli gwe muyita okulyowa emyoyo kuba byonna mbiyimbye era mwamuzanya ddi tegeera gwe n'ogamba omunyo kiwemula nga naye mwennyini tomanyi kyekitegeeza okitegeera tomanyi kyekitegeeza gwe noweesiba ku munyo gwange n'obeera ku munyo gwange n'ojjonkera omunyo gwange muguveeko okitegeera kati of course mbadde swagenda mu meeting ezi baakoze already bo baadde bamaze okujajinga endongo yange nga ibaagala era nga bakoze ekibaluwa kyabwe nga kiriko vulgar songs content kale ngendeyo nkole ki njagende walawe banampita naye nga sifiina masannyalaze oyo alina ennugu ye fiina ayagala okuba yiiti naye agala okubeera kawo nga naye alina oluyimba olitugomya Uganda naye kati ekyo kimuluma nga kyo okitegeera kiba kimutta n'atuula n'adisikasinga gravity omutujju n'omunyo gwe disikasinga ku bintu ebirala disikasinga copyright bw'oba ofunye omukisa ne bakutuuza mu bintu ebyo disikasinga ebizibu abayimbi bayitamu so disikasinga music wange okitegeera kati munnange nze temusuubirayo mbuze ngenda kudda mu kubuulirira oba okulyowa emyoyo sigenda kulyowa myoyo sigenda buulirira muntu yenna kitegeera sirina gwe ngenda kubuulirira taliiyo webala enkofiira eyo
Muyana taddeko ekikofiira wa. Nze netatayina man. Ndegeera. Oya missing out gravity. Oli wadde mbogera n'owuliriza ezo ennyimba zange zinayimbanga edda. Oli waddembe. Mu BBS wezo kuba ennyimba ze kyo nkyogeddeko. Mbaga era baali bazikubye eddi. Eddi. Okitegeera. Tebazikubangako so gye mulogo. Zigenda va ku munyo gwange kuba manyi kye kitegeeza omunyongo beba abantu b'engulu. In fact waliyo ne tribe gye bayita abanyongo ze bampitanga omunyongo nga buli muntu muddugavu bamuyita omunyongo. Okitegeera kati gwe tosuubira muzenda va ku ndongo yange sigenda givaako. Lunaku lw'eggulo twalabye omwana mulenzi Lily Puzzle Lunawe ng'aweera enkolokooto. Yayogedde ebigambo bingi. Oyinza okiyita okuwanda muliro kubanga yabadde tasaaga, yabadde taseka, nga mukambwe era nga munyiivu ku nsonga zino. Ayambalidde fiina masannyalaze. Bamulangidde nno biwanvu mbu bingi bye boogedde naye ku nsonga ey'Akatikkiro abaana bavuddeyo ne bakubaganya empawa. Abamu bawabula Katikkiro, abamu ne bawabula abayimbi. Bibe Katikkiro Charles Peter Mayiga oweze ennyimba za Gravity omutujju okoze ekintu ekituufu mu bukyamu. Kyova laba Museveni akyatufuga nnyo, ali very smart. Ajja mu kamera n'agamba amagye galina okurespectinga bannayuganda. Nadda mu barracks n'abagamba bwemugende mubakube ate bagenda kukola ki? Ku Buganda ebizibu byerimu n'okubanga buli ggwanga lyonna eriri mu Buganda eriri mu Uganda liwala n'Obuganda. Obadde toyinza kukola ekyo kintu. That is a tribal statement. Abantu bwe bagenda okukitwala okusinziira ku mpalana gye bawalanamu Obuganda. Museveni ku ngeri gy'awalanamu Obuganda ekyo bagenda muwa mileage. Social media weriba hyping ennyimba ze. Olunamala hyping ennyimba ze n'asigalako nga w'amaanyi. Kitegeeza Obuganda bunafu ku Gravity. Kitegeeza Obuganda bugenda kukubibwa. Museveni bwajja n'agamba amagye nti n'atugamba nti amagye galina okurespectinga bannansi n'addayo n'abagamba nti bwawe mugende mukube taba musiru. Obadde tusobola kugenda n'obugamba aba CBS mu kyama. Because kati Gravity ennyimba ze bwe zinaasigala nga zitrendinga Uganda yonna. Bajja gamba Obwakabaka bwabwo olaba baavaayo Obwakabaka bulamba ne bulwanyisa Gravity naye n'asigalako nga waali akuba kisigala kihypinga Gravity. Era abaagala okukkakkanya Obuganda bagenda kuba bafunye oluwenda we batandikira nti olaba Obwakabaka bwa Buganda bwalwanyisa omuyimbi. Obadde tusobola kugenda n'obagambireyo mu kimpukumpuku. Ku Buganda entalo zeeyina ku buzibu bweyina waliwo ebintu ebisaanye ng'olina bikolera mu kyama ng'omukulembeze. Naye bw'okireeta wano ku gundi bagenda mmanya kati ali mu lutalo ne Buganda naye nga Gravity asobola obeera mu lutalo n'Obwakabaka institution namba bannange tuweyise nga baliida. Obadde tusobola tuuza CBS bonna abakozi baayo n'obagamba temuddamu okuba ennyimba za Gravity. Kati Museveni agenda kikozesa. Museveni engeri gy'alwanyisa Buganda atakimanyi okuleka Bebekulu. Naye Katikkiro kiki ky'otukoze? Newankubadde kibadde kyetaagisa bw'otyo bw'obadde osaanye okukikola mazima ddala. Buli omu awa opinioni ye era nga tulina ogiwuliriza. Era oyo yagamba nti Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga mbu oba oli ekyokuweera ennyimba mbu kyabadde kituufu naye mbu yakikoze mu bukyamu. Okusinziira ku ye engeri gy'alabamu ebintu nti abantu bajja kukitwala mu ngeri eri so tribalistic nga bagamba nti Obuganda bulwanyisa ani Gravity, Obuganda bulwanyisa Gravity nti ekitali kituufu. Mbu nakyo kijja kuba nga kikakkanya Buganda era nga kigissa wansi oyo munnange ndowooza ye. Ate munnange abalala bo bavuddeyo kubanga ate bawabula Gravity ne munne Lily Puzzle Lunawe. Todda okwekaabya buziga olw'okuba bakugambyeko bwe batabagambeko olw'okuba mulina sad stories
Fe kenyini gye tubeera wali saadi nga tetunaba kuwulira stories zaffe eziri saada. Kati bakugambyeko owaaye ekyusaamu lekera okuyimba ng'owemula ozze wano otandika otukaabirira saadi story kuki? Yimbako eyo saadi story yo nayo abantu bagitegeere. Naye bakugambyeko nti owaaye kyusaamu ku mpandiikayo. Ate odda wano wamma mwannyinaze fiina kyoliko kituufu si kujjonkera wabula kutereeza mulayini. Tereera bw'oba otudde mu takisi n'otandika okuleeta oluteekateeka, nze njagala kuddenisa, nze temunnyega, nze temukola kino, gula eyiyo. Bw'oba buli atoyagala kugambako nti okoze booti, lwaki tebagambye ku nze? Teriyo bayimbi balala lwaki tebabagambyeko? Naye era mmwe bwe bagambyeko era weekangabiriza weekaabya. Tojja kukaaba obuzigaziga bwo, toyina tojja. Va ku mwannyinaze wamma fiina mugerwa kola, tabakutiisatiisa fiina, kola ky'olina okukola. Fiina amasannyalaze mwannyinaze, tojja kulumba mwannyinaze nga ndi awo ndaba. David Wash naawe ozze wamma. Ffenna tulina stories. Nze kati n'eriiso enkovu ziizaawo eno namugongo era buli wamu tuyise mu bingi. Naye mb'olina saadi story ekutuma kuwemula. Leka bakugambeko. Kati olina agayimba go ogenda n'okukola sinona festival, olina by'otuumye otiisatiisa nti ndeeta kino ndeeta kiri, olagiriza nti abaaye ndeeta agagamba gatasobola yita mu kamwa. Edda ffe bwe twali tuyiga music nga batusomesa music baatugambanga nti music kusanyusa na kuyigiriza. Olaba abayimbi bedda baali bayimbanga naye ng'akweka n'aleeta kadongo kamuwere ekigambo n'akikweka nawe gwe n'ofumintiriza. Naye gwe maani weewagana okwewaga, kati ndeeta luno, kati ndeeta luli, kati nkola kino nkola kiri. Bwe bakugambako nga weekaabya totukaabirira, bakugambyeko kyekyo tereeza. Fwe tujja ntukuba gira tuveeko dadi nga ndi n'omulungi siyoya nga ndi ne Nando Love. Gwe towulira nga oluyimba lukunyumira, olina n'esho gye waliko ne vidiyo gitaddeyo, abantu bakolera ddala ebintu nga tolina birina kukoma eyo. Kale obadde obiyimbye, tobimbidde mu kyaki, tobimbidde ku masomero, tobimbidde biki, bwe baba babikoze birina kukoma eyo, naye okutte n'akavidiyo okatadde ne ku peegi yo. Wow, kugambye nti munnange ffe tuleeta opinioni z'abantu buli omu kyalowooza. Ate ono ye agambye nti weewaawo okugoba ennyimba zino nti tebazizannya ku TV oba radio kiri awo, nti naye omuntu yajjula social media. Mbunga gavumenti ena controllinga social media tebalina ng'egyo bagenda okubanga babaningamu ennyimba zino. Naye jjukira mu ggwanga tetulina Facebook. Gavumenti yaweera dda Facebook. Era ffe mu Uganda tetuli ku Facebook. Maybe TikTok oba nga gye bagezaako okwogera. Ate mujjukire nti ekintu ekisinza okupromotinga ennyimba ezisinga ensangi zino TikTok oba social media. Mwana atuula mu challenge, oluyimba ne ng'obadde tolumanyi n'olulabira ku TikTok n'olwagala, kino ekifoosinga okuba ng'okola ki, oludownloadinga. Kasooke tuwulize ebirowoozo by'omwami ono. Gavumenti temwekooya, temwemalira na budde. Bwe muba mwagala okujjanjaba ekirwadde ky'ebintu by'obuwemu, kontenti w'obuwemu ali mu nnyimba, ba bloggers mu controlling ekintu kimu, social media platforms naddala ezo ez'amaanyi nga TikTok. Ebino bye mulimu ate
tubabanize ku radio, tubabanize ku TV, tubabanize ku show. Ebyo muli mu byabwerere omuntu nga akyayina control ku social media platforms ze. Ajja kuteekako content yonna gw'ayagala, ajja kuwemulanga bw'ayagala. Kubanga everything is at his fingertip ku simu ye. Togenda mugana postinga ku TikTok. Kakati ba bloggers abawemula mbamanyi n'abayimbi bemugambi abawemula. Kati musoke mu controlling wajja bateeka content waabwe nga mu regulating na UCC. Musoke mu regulating content agenda ku mitimbagano nga TikTok. Kubanga cho omuntu akola ekyo muyiwansana ku mazzi temwetawanya n'ebyo mbw ate simanyi mutu tumubani ngibe temuli awo muli mu kuyisa mu kufuwa mu kisero mukka. Banasobola okukontrolinga TikTok kubanga yo Facebook tejjulina mu Uganda. Yo government yagibaninga ku kalulu kali aka 2021. So mu Uganda tetulina Facebook. Kati TikTok bajja controlling essanji zino ennyimba abaana bagipromotingidde nnyo ku TikTok. Nalabyeko is it in the United States starting from January 2025 around there bajja kuba tebalina TikTok. Bo bajja kuba tebalina TikTok. Kati naffe wano simanyi oba gye tulaga nze naawe. N'abakololi Abanakenya baali bayisa nti bajjewo TikTok ne batuuka n'okugamba nti bagiteekeko emisolo. Naffe nawulirako ani eno mu ggwanga Uganda. Kati awo simanyi gye tulaga naye ng'oyo awadde endowooza naye ng'omuntu. Bigenda bitya binaakomawa nze naawe tujja kweyongera okuba nga tukola ki. Naye nga advisor gye mpuliddeko oba abantu abasinga gye boogedde kubagamba kiri simple weewaawo muli bataddemu ssente zaabwe mu nnyimba ziri naye basobola okukyusa ne badda okuyimba ennyimba ennungi oba oliawo ate ne baba nga baddamu okutambuza obulamu obuto. Naye okusinziira ku Fiina Masannyalaze yagambye nti okubayita wali babadde n'ekigendererwa nga baagala abantu bano benyonyoleko, beeyogereko, badifendinge ennyimba zaabwe. Omuntu atunule mu kamera abannyonyole tibannange oluyimba luno ekintu kyonna kimba naye nali ntegeeza kino temunkwata bubi nti bo kye batasobodde okuba nga bakola ki bagendayo kwenyonyolako. Oba oliawo y'ensonga emu eyavuddeko ku nyiga ne bagamba nti waaw ennyimba zaabwe stripping off leka tuzigyeyo zibe nga zirimu okukubibwa oba oliawo kyekimu ku ekyo. Nze naawe nitujja kuba nga tubikuleetera mpolampola. Eggulo nakuwadde endowooza ya pulezidenti oba oliawo ndabye n'abayimbi abamu nga bagamba nti bano abawuma bakisuusiza abantu bano. Sorry, Fiina Masannyalaze ali muwuma naye nga abagundi culture nti bakisuusiza nti bandibadde oba oliawo bawandiikira pulezidenti w'abayimbi nassamoninga abayimbi be nga ye pulezidenti wa federation nti naye si bali okuba nga ate beesaliddewo buli kimu. Nze naawe nga tuvuddeko eyo munnange olunaku lw'eggulo yabadde birthday ya Honorable Fiona Nyamutoro. Ono nga munnange mukyala CEO Big Talent era nga obubaka nabo bawadde olw'omukulu kennyini we yasindise naye oluvannyuma eggulo twabaddewoko n'okusala keeki. Kankutwaleyoko katini tulabeko awo nga tusala keeki. Yes, Lilian Babas wari. You tell us when you are ready. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Fiona. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Fiona. Happy birthday, dear Fiona. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, dear Fiona.
receive you. Webyatambudde webityo esaidizeeyo ewa Honorable Fiona Nyamutalo, omukyala ali humble, omukyala ayagala abantu, she's ever smiling. Kwegamba muntu w'abantu omukyala ono. Tumwagaliza amazaalibwa amalungi era munaine tumwebaza okuba nga tukuumidde papa byonna nga wetambula. Lunaku olulungi ndowooza munzikirize mbe nga mberekereza naye ng'oli ku NCK TV oba nga tuna subscribinga kekadde subscribinga, ringinga data notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tujja kuba nga tukomawo nabyo mu bungi nnyo tovaawo.